Makko essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yesu n'atandika okwogera nabo mu ngero n'agamba nti, omuntu yasimba olusuku lw'emizabbibu n'alwetoolooza olukomera, n'asimamu essogolero, n'azimbamu ekigo, n'alupangisa abalimi, n'agenda mu nsi endala. Awo omwaka bwe gwatuuka n'atuma omuddu eri abalimi bamuwe ebibala by'emizabbibu gye. Ne bamukwata ne bamukuba, n'addayo ngalonsa. Ate n'abatumira omuddu omulala, oyo ne bamukuba olubale ne bamuswaza. N'atuma omulala, oyo ne bamutta. N'abalala bangi, abamu nga babakuba, abalala nga babatta. Yali asigazzaawo omu yekka ow'okutuma, ye mutabani we omwagalwa. Bw'atyo n'amutuma gye bali ng'agamba nti, bajja kussaamu mutabani wange ekitiibwa. Naye abalimi bali ne bateesa bokka na bokka nti, ono ye musika, kale tumutte, n'obusika buliba bwaffe. Ne bamukwata ne bamutta, ne bamusuula ebweru w'olusuku lw'emizabbibu. Kiki nannyini lusuku lw'emizabbibu ky'alikola? Alijja alizikiriza abalimi, n'olusuku lw'emizabbibu aliruwa abalala. Temusomanga n'akatono ekyo kyawandiikibwa nti, ejjinja abazimbi lye baagaana, eryo lyafuulibwa omutwe ogw'oku nsonda. Ekyo kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe. Ne basala amagezi okumukwata, ne batya ebibiina, kubanga baategeera ng'ageredde ku bbo olugero olwo. Ne bamuleka ne bagenda. Ne batuma gy'ali ab'omu Bafalisaayo n'Abakerodiyaani okumutega mu bigambo. Awo bwe bajja ne bamugamba nti, omuyigiriza, si ebigambo by'omuntu yenna tobissaako mwoyo, kubanga tososola mu bantu, naye oyigiriza ekkubo lya Katonda mu mazima. Kale kirungi okuwanga Kayisaali omusolo, nanti kisi weewaawo. Tuwengayo oba tetuwangayo? Nga bwe yategeera obunnanfuusi bwabwe, n'abagamba nti, munkemera ki? Mundeetere eddinaali ngirabe. Ne bagireeta, n'abagamba nti, ekifaananyi kino n'obuwandiikeko buno byani? Bwe baamugamba nti bya Kayisaali, Yesu n'abagamba nti, ebya Kayisaali mumuwenga Kayisaali, n'ebya Katonda mumuwenga Katonda. Ne bamwewuunya nnyo. Awo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira, ne bajja waali ne bamubuuza nti, omuyigiriza, Musa yatuwandiikira nti muganda w'omuntu bw'afanga n'aleka mukazi we nga tazadde mwana, muganda we atwalanga mukazi we n'azaalira muganda we abaana. Kale waaliwo abooluganda 7, ow'olubereberye n'awasa omukazi n'afa nga talese baana, ow'okubiri n'amuwasa era naye nga talese baana, n'ow'okusatu bw'atyo. Bonna 7 ne bafa nga tebaleseewo baana. Oluvannyuma bonna nga baweddewo, n'omukazi n'afa. Kale bwe balizuukira aliba mukaani ku bo? Kubanga bonna 7 baamuwasa. Naye Yesu n'abagamba nti, si kye muva mu kyama nga temumanyi ekyawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda? Kubanga bwe balizuukira mu bafu tebaliwasa, so tebaliwayira, naye balibanga bamalayika ab'omu ggulu. Naye ebyabafu okuzuukizibwa temusomanga ku kitabo kya Musa ku kisaka, Katonda bwe yamubuulira ng'agamba nti, nze ndi Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo? Si Katonda w'abafu, naye Katonda w'abalamu? Mukyama nnyo. Awo omu ku bawandiisi n'ajja n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka, n'amanya nga bazzeemu bulungi. Teeka ki ery'olubereberye ku gonna? Yesu n'addamu nti, ery'olubereberye lye lino nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Eryokubiri lye lino nti, yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Omuwandiisi n'amugamba nti, mazima omuyigiriza, oyogedde bulungi nga Katonda ali omu, so tewali mulala wabula ye. N'okumwagala n'omutima gwonna, n'okutegeera kwonna, n'amaanyi gonna, n'okwagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka kusinga nnyo ebiweebwayo byonna ebiramba ebyokebwa ne ssaddaaka. Awo Yesu bwe yalaba ng'amuzzeemu ng'omutegeevu, n'amugamba nti, toli wala obwakabaka bwa Katonda. Awo ne wataba muntu yeeyaŋŋanga okumubuuza nate. Yesu bwe yali ng'ayingira mu yeekaalu n'abuuza nti, lwaki abawandiisi bagamba nti Kristo mwana wa Dawudi? Dawudi yennyini yagamba mu Mwoyo Omutukuvu nti,
Mukama yagamba mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe b'entebe y'ebigere ebyo. Dawudi yennyini amuyita mukama we, abeera atya omwana we. Ab'omu kibiina ne bamuwulira n'essanyu. Awo mu kuyigiriza kwe n'abagamba nti, mwekuumu abawandiisi abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu n'okulamusibwa mu butale, n'entebe ez'okumwanjo mu makuŋŋaaniro n'ebifo eby'ekitiibwa ku mbaga, abalya ennyumba z'abannamwandu era abasaba ennyo mu bunnanfuusi, abo balizza omusango ogusinga obunene. Awo Yesu n'atuula okwolekera eggwanika, n'alaba ebibiina bwe bisuula ensimbi mu ggwanika, bangi abaali abagagga abaasuulamu ebingi. Awo nnamwandu omu omwavu n'ajja n'asuulamu ebitundu 2, ye kodulante, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika. Naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo. Kubanga bonna basuddemu ku bibafikkiddeko, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo bwe bulamu bwe bwonna.